Oli bulungi? Kati weewulira otya? Omukyala oyo gw'olaba mu katambi awo ayitibwa Namukose Alima. Ngenda kuba nga nkuwa ebimukwatako era nate ekyamuviirako okuba ng'atuuka mu mbeera eyo. Nkusaba weekuumireko mukwano kubanga bino oba weetaaga okubimanya ne tuba nga tusalira wamu amagezi ate era nga tuteeseza wamu. Nkusooka okwanirizaako wano ku YouTube channel yange era nga nkubuuzaako omulungi wasiibye otya oba wasuze otya obudde bwonna vidiyo eno mw'ogirabidde. Amanya n'eddoboozi Maggy ate nga oli ku Maggy Initiative YouTube channel era bw'oba nga mukwano vidiyo eno ogimperedde ka like oba okoze kyamaanyi ate naawe omupya bw'onkolerako ako kagambo subscribe mukwano oba okoze kya ttendo. Tweyongereyo ne story ya Namukose Alima. Namukose Alima ali mu ggwanga erya Saudi Arabia gy'apookeza era nga kaseera kano ali mu ddwaliro ali mu kuba nga afuna obujjanjabi. Omukyala ono yamalako kontrakiti ye omwaka oguwedde ogwa 2025 mu mwezi ogw'omunaana. Bw'amalako kontrakiti ye boosi we n'amugulira eya tiketi emukomyawo e Uganda. Omukyala ono famire ye etugambye nti bwe yatuuka ku airport ng'akomawo ewaka ekirwadde ne kimukubira awo wennyini ku airport ey'e Saudi Arabia. Ekirwadde tekyamanyikwako gye kyava ne bamuyoolayoola n'addusibwa mu ddwaliro gy'ali olunaku olwaleero okuva mu mwezi ogw'omunaana omwaka oguwedde. Embeera yeeyo Namukose Alima gy'alimu era nga mukwano yeetaaga essaala zammwe. Bwe tulaba nkubatyo munnaffe ng'akaaba naffe tumukaabirako era we yeetaaze obuyambi tuyinza obutasobola kwata mu nsawo naye essaala yo ekola kinene. Ng'era bwe tukimanyi nti kweno kyano yaffe bankuba kyeyo tubeerako okweyambayamba n'okubaako bye tuyiga. Munnaffe waba yeetaaga essaala nkusuubira mukwano okusindikayo essaala ne bwe biba ebigambo 2 n'omugamba Mukama omukyala ono nsaba omuwonye addeyo e Uganda asisinkane abaana bo bafamire ye. Ensonga zino zitutuuseeko olunaku olwaleero era nga zaatuuse dda mu ofiisi yaffe eya Kyeyo Initiative Uganda. Tugenda kuba nga tugatta omukono wamu n'okukuba oluwenda Namukose Alima akomyewo atya ewaka kubanga amazima gali nti omuntu wabeera mu mbeera bw'eti nga tasobola kubanga atambula oba yeetambuza kibeera kizibu nnyo ennyonyi temukkiriza kubanga bamutuka okuba nti akomezebwawo ewaka okuleka nga bamuweereddeko omuntu omulala amuwerekera. Kati eyo expense nayo ogiraba nti eba nnene, balina okusasulira omuntu agenda okumutambulirako baba bamusasulira eya tiketi na buli kimu n'aba ng'amuwerekera omukomyawo e Uganda. Tugenda kuba nga tutandika ku keesi eno era nzikiriza nga Mukama Katonda ali wamu naffe tujja kuba nga tuyambako Namukose mpaka okulaba nga akomezebwawo ewaka. Ekirala kye mbadde neebuuzaamu awo boosi ali wiiringi okusasulira oba okuddamu okugula tiketi empya eya Alima okomayo ewaka. Naye kiki ekyaviirako Alima ono oba ekirwadde ekyamukubirako yapoti ng'akomawo ewaka kyava ku ki? Nze nkirabira ddala nga kizoba tekiri ku sayidi ya boosi wabula nga kiri ku sayidi y'eno e Uganda. Mostly tumazeeko kontrakiti zaffe tukomawo waka. Mukama bw'akuyamba mu mikono gya boosi n'obeera nga buli kimu kiri fayini. Oluusi ebitulumba biva gye tubadde tusindika ssente. Omukyala ono nze simanyi sibuuzizza nnyo bya ku famire ensonga ssente abadde azisindikira ani naye oluusi bibeeramu ebintu bwe bityo tajja kudda abeereyo
Jjukira omuntu agamba tajja kudda abeereyo wabaako ebintu by'akoze eby'amaanyi g'ekizikiza tajja kudda abeereyo nti babikola bakusibireyo ye Setaani yajja kubbakuta na kuzikiriza ayinza okuba nga waakiri akutta waakiri ofiirayo ne bakuddiza mu bokisi munnange omulogo waba akola ekintu ebiseera ebisinga ye tamanyi awuza nti kankusibireyo n'atamanya nti kankusibireyo naye w'ogezaako okuwalira ennyo okudda oyinza okulufiiramu so omulogo ekyo kyatamanya era omanyi nti Setaani abazzi b'amaaso balaba bino ne basabanya kiri mabega waakyo era kyekiyinza okuvaamu naye nga tusindikire sista waffe essaala naye nga nnina ggwe ekibuuzo kyo alaba vidiyo eno gw'olowooza kiki nga bw'owulidde sitoola eno omwana yamalako kontakiti boosi teyatiisira yadde okugamba nti sijja kugula tiketi boosi yagulirawo eya tiketi omwana adde e Uganda singa boosi yali tayagala mwana ono adde Uganda yalibadde agaana omugulira tiketi ate era sisuubira nti waabanga yali akyayagala kadaamu ono amukolere nti yalibadde waakiri yamuteekako kirwadde ekyo yalibadde ateekawo kiremya kadaamu asigale ng'amukolera naye yamutikka bulungi nnyo mpaka ku airport ekirwadde kyamukubira awo ku airport ebiseera ebisinga ebintu ebikolebwa nga biva Uganda wano eiza ogwira eddala ku airport oba ofunamu ekintu kyonna bwe kiyinza okulemesa okukomawo ewaka abamu bw'owaliyawalizaako n'ojja mpaka ku airport mubalabyeko nga bagwiridde eddala ku airport e Uganda ku Entebbe International Airport ne bagwira awo eddaluwaya ne zivaako ng'atuuse so mu butuufu twetaaga essaala nga bankuba kyeyo nze nja kubagamba nga twetaaga essaala bannange tusabe temugamba nti Maggie otugamba nnyo okusaba olowooza tetusaba munnange nze nsigala nkyogera kuba mulimba nkiwulira buli vidiyo gyenkola nkiwulira okugamba nti mukwano weetaaga okusaba abamu tutuuka ne tunafuwa mu kusaba kontakiti ewedde ku luli obadde oteekamu nnyo amaanyi okusaba osiiba naye ate kontakiti bweggwako munnange n'olagayo oluusi ne womala n'okufuna ne air tiketi ng'obuzaayo nnaku 5 nnaku 2 ebyokusaba n'obivaako Setaani asobola okukulumba mu ssaawa busaawa tokola nti n'oba ogenda ku airport wennyini nga tonnasimbula mu nnyumba ya mukama wo sooka osabe yambala omusaayi gwa Yesu gunaabe omwoyo omutukuvu muyite omugambe nti omwoyo omutukuvu nsookaayo nkulembera oyerule amakubo byonna ebinteeze eba nga Setaani ateeze kugwa kkono mpisa kugwa ddyo waba nteeze kugwa ddyo mpisa kugwa kkono then oyitegese ogambe Yesu beera nange olyoka otandika olugendo lwo kubanga Setaani ne ku ssaawa esembayo mwattu ne w'oba omaze okutuula mu nnyonyi Setaani asobola okuwanula mu nnyonyi kubanga oliko enfuuyirize talina kudda you people twalibadde nga kirungi ne tugulawo zi bbanka ne tutasindikiranga bantu ssente zaffe kuzituterekera ye kubanga ssente ekema n'omuntu omulungi bw'amala okuziya oluusi zimulema okuzzaawo kati ate bw'opulaninga kudda agenda kuswala agenda kuzijjawa ekivaamu nga ye agamba akagende ku musawo mpeeyo 2 mpeeyo 3 bamusigireyo aleme kudda ssente zino engeri gye zikemamu nga yazirya ne zimulema okuzzaawo oyinza okukozesa ssente y'omuntu n'ogamba nja kuzizzaawo ne zigaana so munnange tugulewo bank akawunti zaffe ssente zaffe zigendenga ku akawunti zaffe kale omuntu ozimusindikidde e Uganda nti yazijjayo bositadde direct ku akawunti yo oli oluzijjayo ssente zo abeere nga azibibositinga ku akawunti yo eya bbanka nga nawe layini ogenda mu ssimu y'akameseji ogenda kafuna otajjako ssente zezi mutuufu omuntu anajjawa gundi nti akuloga okuleka nga ye ekigendererwa kye teyalya ssente zo naye nga ye teyasanyuka ng'ogenze bwe ngagamba kale nga bw'agenze tajja kudda mwebali n'abo naye ng'ebiseera ebisinga ekitutuuze eddalo ssente zaffe nga baazirya bwe tutunuulira 80 ku 100 oluusi ekitulooza ne tutuuka ku siteeyo ssente zaffe bwe tuba tuzisindikira nga baazikozesa weewaawo mukama abankuumire nnyo atakumira mpeera mubadde balabi balungi kyenkusaba gwe weekuumireko
bw'okoona kagambo subscribe waliwo akalala akajjawo akalinga akade nako okusaba okakooneko nti buli vidiyo gye mba ntaddeyo baba bakuleetera ka notification ako vidiyo tewaba n'emwekuyitako. Tujja kuba nga tusinkana Mukama bankuumye nnyo beera nga weekuumirako nja kusigala nga nkuwa update wa we tutuuse. Waliwo abambuuza ku Vicky Ajok ndowooza vidiyo eddako ngenda kuba nga nkuleetera update ku Vicky Ajok.